mpulira omukulu geeti nga zze nawudde naalo ng'agamba nti emyaka 10 nga musajja tadda waka 8 kati ensujju yali agirekedde ani tala akuliridde emyaka n'ensujju neziba oba nesenguka mulina akazisumululako nga bwe naaweza emyaka nga 4 banaaginsumululako sina ansa yakyo kyeddemu saagala kutumanyira ate kyogamba kati abakulu olaba njagala nakuba mulanga bba wange yangula nkola nkadde njagala tewaliwo drone kuleeta akaweta kikyogezaako okukola omanyi mutandisa nnyo tumanyira abo bakuze oyagala salonga embaga okwanjulwako tayinza butakuddamu salonga abonyebonye naawe Salongo nagenza okusiriikirira ennaku zino nabanye emikolo n'embaga nagenza okwetegereza nga Salongo yangula nkola nkadde tekwaliko drone mbuno ne basalako akaweta tekwaliko bano ababuuza abayingira muki bono obwana waliwo akaana akampi kenda baawo katufukidde bakaano bakakulu kakati bwe binaaba bwe bityo kale waakirira mukulu oba muto ajje wano abuuza abako nze sifuddeeyo era Salongo ntwala okukubira omulanga guno banaye gavumenti simanyi oba enanyamba naye soko gambe gavumenti weeyaayo Salongo wangula nkola nkadde senkwayo okunsirako ebintu by'obukulu ebyo mugambe tuguddemu sijja bisobola naye sagala mugambe omukazi yali akuze nga tebalina kulya nsujju si kituufu nno nga tuvudde mu lwali abaami mbasaba guno nkuba mulanga omukyalo ono wamwasiza wali omwagala situganye wabaawo ebitusobako ewaka omuntu n'akunyizaamuko naye omuntu olunaku lw'owummuza omukono nga tokyakwata ku nsujju tokyanyeenya ludde abantu bamuzannyira walala kondesa abantu b'ekyalo ludde bamuzannyire mu Stensen era asikaali bajja kebera abaana nga si babo engeri gye walaba nga nnyambala bubisi kyakumya n'ofunayo akawala akato kati fisaayo obudde kale mu mwezi era ensujju era olabe nti oba ebiryo bikala oba bimera ekino gye si kituufu nze mbabuulira omanyi nze waliwo lwentuka ekino ekinsuka kwati kino ekyaleero kinnyinze kuba abaana 10 bangi nga si ba muntu lundawo simanyi milikisheeke simanyi biki kati walabika bulungi ekizimbe nkyerabidde kati manja aludde ku milikisheeke ng'omuvubuka ajjanga gamba bannaye muwala gwe nga wagejja nesooka nsirika nagamba kitonere ngamba amazima omumanyi nenkyuka mga wanjisebo nagamba wagejja mwana gwe bannange rabayo omusajja wannange yakuntwalako banaye simwagalangako tetunyumyangako nsonga yonna yakufumbirigano kati najja agamba ekigambo yakuntwalako bannange yeesimye akabonero akalaga nti nali wuwe temumanyi kyantuukako kati Salongo bwakyuka bwatunula bwatemya ngenda okulaba nga nasi otemya kumukumu nemanya ne wano waliwo tteke nga naye nga sikujjukidde bulungi taata nangamba tojjukira eri nga mukyaba eri ku muzikiti wa muzeeyi Kiweewa nze faba alina akaduuka awo nga ku muzikiti ne mugamba mbajjukidde bambi ne mugamba naye nga byadda nnyo ne mugamba wali onjagala n'otaŋŋamba n'osirika busirisi neewolereza mu lugezigezi gwe manyi ekigambo kyeyayogera nti kyakiyene nnyo kati nzizemu kiraba wano omusajja nga agamba omukazi gwe baakawasa mbu notaddamu mesegi ng'ate n'omwami ali awo nyenza okulaba nga tuyinza okufuna tteke gye nali nfunye abasajja mulekerawo okusaagira ku bantu wali musize kumanya bantu babeetoolodde nze Salongo yali andesaawo ngenda okumunyonyera nti taata abo baali bannayiba baffe naŋŋamba agambye yamukutwalako kitegeeza waliyo naŋŋamba kati nze bannayiba bange bonna baba bantwalako naye mbasanga sebamanyi ne mugamba taata gusinze igwe ate bawange ne bwanyi gatandika mu kifo era yamala omusasula bulungi najja mpoza mpaka kajansi ne mugana naye Salongo abaana bonkunkumuddemu lwaki mpozanga ntyo olutalo lwaggwera mutuuse waka oba lwasigala aba olutalo lwakoma mu kkubawo ne mugamba omukazi nkooye ennaku 2 ndi munyonyonnyombesa gwe yandibadde alina okunkwata obulungi kati nze ogusajja sigumanyi nakugumanyi naye abasajja nemugana naye namulabako ku kyalo saaliko yadde ne ex we naŋŋamba ekituufu tolimba okutugirira nga naffe yatulimba bantu omukazi ajja nagamba ekigambo awo ng'oli ne banno kumbe akyogera n'omukazi watudde wano nga tamanyi sekituufu sinakiwoza nze kyantuukako nze kugambye nali nsigadde ku milikisheeke simanyi milikisheeke eka munnange
era nze saagala muntu ansaagirako sooka omanye nti Ssaalongo waali takola ki taliiwo saagala nze kunnyiriza musajja ndeka munnange nze mumpi nze muddugavu nabyo byogedde nze gwazaddemu abaana abangi omwana yakubya akayimba n'agamba abeebyulabyula kati nze ono omuntu aba ntwala bamugamba twala atiyo owunirisiki kaakati nze balyoke omusajja nkyayire mu gino emyaka twala atiyo owunirisiki leka munnange nawe oyinza kuddawa awokudda tewabula ofuna bakadde banno naye nga tekyandibadde kirungi muntu kukyalira mu myaka gya nsobi gino kituufu buli muntu bagamba atwale kasaya munamuzaalamu abaana bange saagala mbeereyo kuntuukako owaayo oli otya ebyaddala nsula bulungi how are you nsuubira ddala bulungi bwakedde omanyi abantu b'oku midiya bano bandaba nnyo nga ntudde kati nagenze nali nkubira luli omulanga walutalo luli mu ggwanga nadde nyina omwami gwempita agenda atawuluze abantu abo ne bandabako nga nnyimiridde era nalabye komenti baaba naye abanayuganda siri basonyiwa bagambye ki paneebujo nawe sikulaba nkongo oyimuse papapa ne musalaganya ebigambo ne ŋŋamba Ssaalongo singa kale asome ku komenti zino Ssaalongo obudde abuyina obwo simanyi naye abaana bampanye nange ne ŋŋamba oba buli kadde mu ndikodinga nga nnyimiridde tuyimiriremu gumu gokka tokikola kijjalabika omanyi abaana beebuuza amannya agamu gye gava kati nibatamanya kitone tebamanyi gye lyava tebakitegeera neroza kuno bategedde kye twogerako taata wange nno yali ntuma ate yetamanyi nti ndibeera bwe nti abazadde balabira wala naye sirina nnyo kyamaanyi just baatidde butya nga gye bandaba bujjo nga ntudde kati bategedde nti omusajja asula bulungi naye olaba nange nti okunyiiza omusajja kati waliwo nno gw'osanga yakulanga eyewaya ya muti oyo eyo naye nga naye sebaakangaza musiagala musajja kummanyiira olaba nange ayina ebiggumira atuula wansi ne bawulira mbu ntuddewo nange njogera mpolampola omusajja tandika ku miliki-sheeki kati gwali eyo kanga okanga ki ate zo bagambe ne piro wazigoba ewuwe eyezizikakisebo goba okiŋŋamba omwana ono anti bayimuse ne batege omwana ono siri musonyiwa munaanako bulire oli kafu nnyo nnyo naye nga mbaagala nnyo abanayuganda abangoberera naye n'abawuliriza ne mubaako kye mutereeza ku bye tuba tunyumizaako essanyu lyange ng'abaana muzaala ng'ate muboola ne bakola ki ne basoma ne bakula ate n'obbabulira kikulu kyekimpuliza obulungi bane twakazza abaana mu ssomero naye abantu betubanja mutusasule baŋŋambireko tebagenda ddufuula luyimba naye nze munnaye nyina ekizibu abantu bonna bempola tebansasula era kati sikyawoola omuntu bwansaba akakadde nga nyina wabiri muwama we mullo umala nno producer nga adeetereka kujja omuweyo akamu sikyawoola kwali gwempola ndyaza amanya kati muka omusajja omuntu bw'aba ayagala kakadde nga mugamba abiri gakutte ng'okita mulofiiti sikubanja tommanja tewali kwegoba anti nze emikono gyange yonna gyonna egy'omugaso ngifiiddwa lwakugiwola tegeera bulungi ti nze nsevinga akameeza kange nensobola okufisako ze nsobola owola omuki omuntu kuba sirina bulungi kasente naye waliwo omuntu akakadde ngaokasobola okkawola ttaano kati naye abantu munaye si benkanya sikyawola muntu abantu batusasuleko emboozi y'okuzza abaana ku ssomero efuuse bagifudde luyimba nyina mukwano gwange nasembyeyo ku fiiro yali mukwano gwange nnyo naye yimba gye namuwala $5,000 si sente nnyingi n'atazizza kati n'okunkubira essimu takuba ate ne bw'omukubira abalowooza omubanja kyokka nga mbadde mwagala nnyo he's the one of the best I have naye kati sikakasa oba akyaliwo tumutwaleko ku kacaayi nakoye ebintu ebyo saagala naŋŋambako ate ate byali byakuzza baana ku ssomero kati nedda kankugulira ebitabo 10 bye nnina genda mu mutima mulungi mullo ekitegeeza gwe amabanja wagagoba bonna nabasonyiwa okimenya abantu ennaku zino beewola ne laavu nze sinanza kuginneewolako kubanga nze Ssaalongo yansuubiza kalina kyenkana naye yaginneewolako tannagizimba weewola laavu okwo gavumenti nga tetuyambye abaana balina ebigambo byebaleese ennaku zino sewola ajja nagamba Nnaalongo wategedde oba kitone wategedde njagala ompolemu ku laavu yo wiiki ate nno omuntu bwampita kitone siita basaagala kummanyiira muka omusajja Nnaalongo omulamu bino tyambu kitone nze nampijja sikyuka teri kitiibwa kitava eri Katonda wanje maama ng'otandika otya okuyita kitone mbuno ng'ompita okuyita erinnya eryo nze omuntu akkirizibwa okumpita nga bw'ayagala yebaze yekka kuba yansanga nze kitone nampa erinnya lya Nnaalongo ye yali mpago gaali maanyi ge na sitayiro za kikaaki kati awo yakkirizibwa okumpita byasanze
naye abalala amateeka n'obukakulizo bigobererwe wakiri mpite muko omusajja kimala because I'm proud of it ye ng'oluzungu ayo nakedena lungi nkugambye tubanga otugendako mu Amerika nga tetumanyi Amerika bayinza obutankombya ku visa kuba nteekateeka kuzina mazibu anti nze ndiwo okukubiriza nti abantu bafumbirwe bayole n'abaana bakule kitegeeza Museveni bw'aba yakaire n'agamba pulezidenti w'eggwanga lino nti nokombya muntu kila muntu yote nokombya naddala nga mufaanagana ekikula kati sinza butajaganya Amerika enankombya ku visa ye mbadde nnoonyaayo ki ebyokunoonya ayinza okuba obiyina naye ensi yaffe nno nnungi nyo tulaba bwavu kutusumbuwa nze oba bampa bati bampa balekeyo nze banzaaleeyo banzaala wano ati nafumbirwa wano wali n'abaana bange oyinza n'oggireyo nguniwo ne gukubonyaabonya sigala wano naye kasinza butajaganya era sawa yonna ntegeka okufuna ekisenso owaayi olunaku olwaleero ebintu bya famire nze byenkunoonya omanya lw'ensonga za famire n'abaagalana ezikutte wansi ne waggulu ate kikimuko ebintu bya Ssaalongo Kasawuli Samona ne mukyala we ku myaka gye balina tebinnaggwa ffe tutuuse tugenze mu DNA manyi siraba mawulire otyo kati kankunyumiza ombuulire gwe kyolowooza tugenze mu DNA abaana 10 bweddu nga si ba Ssaalongo Ssaalongo ne kimukuba wala bayiza okusala ebigambo agenkugamba ge mazima naye kyandisoboka nyina omukazi eggulo yaŋŋambye essimu eggulo Asiya yaŋŋambye mbw abasajja batufuula nnamba emu mu nnamba 2 saakitegedde bulungi nange kyembadde ngenda okugamba obeera nga gwe ennamba emu kate bw'afuna omukazi omulala kate nga tokyamanya oba gwe ennamba emu amala emyezi 8 takutte ku nsujju naye nga bagamba omukagundi omukulu kati kitegeeza obeera gwe nga tokyamanya ennamba yonki oba oli mu 2 oba oli mu 3 nze nno mukusooka nemanyi byabasiraamu bokka abasajja b'ennaku zino nammwe mugenda kunsoberera nze mbawolereza ninaye amunaatera okundetera ebizibu tutya pakati omuntu omala otya emyezi 8 ng'akuna mukyezo muntu analya mmere yemu kuva January mpaka December ife nga tugirya kati kyova olaba era abaana baba bakebedde nekigiramu awo kati nze simanyi na kyakubagamba bannange kubanga nze kino kinsobedde okumanya kinsobedde omukyalo oyo yayogera n'agamba nti Ssaalongo yawasaawasanga era alina abakyala abalala kakitegeeza mu kuwasaawasanga ndowooza ensujju ne bagizira nyina yakiŋŋambye eggulo 5 wange naŋŋamba omusajja afuna omukazi n'azira ensujju ne mugamba ng'okyali muto okijjeewa naŋŋamba nange nyina yakikoze eki yakiŋŋambye ate nengenda nga ndaba nakafuna kompeni ezisukka 5 ng'omukazi agamba Nnaalongo maze emyaka 2 bbanga ngamba alina ebizibu alina stress talya nsujju nemugamba oba oyombayomba nnyo abasajja kibamalako emirembe n'ensujju n'emutama naŋŋamba siyomba n'amazzi ate oba njula kumunaaza kati abaami nammwe nenjagala nsinzira wano mbakubira omulanga situganye ekintu ekipya nange wengula olugoye olupya lwensooka okwambala yadde n'enkadde zinyumira nnyo naye tekitegeeza mbu ate to terulikaddiwa kitegeeza lwolwambaddemu bwoti enkeera we balowooza lwolumaze okwegatta muzibaddewo kati njagala nammwe mubeere basajja bakulu mukole ebijja mu myaka gyammwe leka kwefuula mbu kewafunye olugoye olupya bweyo ensujju terikutama kakati ate nze mukazi wo bw'ogamba abantu ate bw'otakwata ku kawaayiro bba kakati mujjawunzika mutuleetedde ebizibu bannange mujjawunzika mugenze kebera abaana 10 nga si bammwe akawaayiro bba kano kabanyiiza nnyo ng'omwami takakutteeko lwaki oba tukakwatako yajja kukola ki tukuzaddemu naye kumanyi nti abasajja mwekaliza ddala najja mbuli neyeebaka neyeekyusa n'akeera ku makya n'anaaba n'afuluma ennyumba omwezi ne gugwa wayi ne mukwata n'omulala mazima maka akyago abakooye alina stress kati leka abalala bamuzaalemu ate kati bibyo mwatandise kebera abaana ate nakyo mwantuyambye ne mukirekera awo kuba nange nali nkiwagira naye kati kya kati kijja kusoboka ekyokebera abaana kubanga twayinza obula wanya amazzi kitegeeza nammwe mukola bingi ewaka eyo gye tutabeera gye musiiba anti nammwe mukowa nnyo nga bwogambye leero sinza kuba kusaidiya abasajja n'akamu tekijja kukola olinganga wagira obwenzi mumaka naabo sijja kusibuwagira naye nze abakazi osaba kye bayogedde manyi abakazi abo mbakomerera nnyo naye nyina wenyina okubeeramu omukazi tosobola kuŋŋamba mbu bw'osiba ekikalu sebo bw'ofuluma nga waneene engoye zooza tezikyammuka sebo nga ggwe sabbuuni omugwira walala omwezi ne gugwako ogwokubiri teri muntu yazze wange nga tannaweza myezi giwera 8 nga tebakwatako nga tebakwata ku nsujju kakati oyo omukazi naawe beera muntu kati ge omuwa magezi ki
oyo mukazi bagume abakazi baguma oli bweru kyoyingiddemu kiringa kiyungu mbuuza oli bweru nyinza okuba wendi kati lwaki ate omalako emirembe gyange bizinesi zintwala bizinesi zikutwala naye baseba mwewaliriza olwolumu mukwate ku nsujju nedda kyekijja kukola nawoba toyagala toyagala otya kitegeeza olina gyoyagalira ate mulina akamanyiiro bwe mufuna gye muganze wapya wano ensujju zewaka muzifudde nnyo ekisiimuula tutya kati nyina okujjukiza mbusebo toolye tujja kukoowa bajjukiza kubanga ate kati nze nyina kannayiba kange wali ewaka nako tekandi bulungi ye Saalongo yetaabiwulire kasaana byo naye ate ali bize tajja kubiraba naye zina olugambo lulindeetera ebizibu olina kannayiba akakola kenze nyina lwe mbasaagala kubyogera munaakatemamu oba kannayiba kakonkona ku mulyango gw'omuntu tekasobola konkona ku nju ya Saalongo naye buli lwempiraku kampaana wana bannange Naalongo ogonda omubiri bannaye omubiri otambula gukola bwe guti papapa naye nkagamba naye nno bange nga kolaba oyo omulaba ng'omuvubuka naye nkola nkadde ng'ajja kukufuukira ekizibu ajja kukwatira mu bigali munnange abalongo bakookere buki bwereere bakookere bwereere kati oyinza okuba ne mukazi wo nga naye alinayo kasikaali olaba n'omugole nabadde naye waliwo ayagala omutukwakulako naye bannange nze simanyi naye tekijja kukola sebo bba w'omugole nanziza mu kasonda naye nsaagala kumanyiira bba w'omugole naŋŋamba ani ayagala okukwata ku nsujju kati seba amaanyi gossaamu kati mu bugole ne mu bukadde bwe njagala ogakole ki naye mutajja kwendanga eyo bbali ate ensujju muzizire mutandike okwenyiizanyiiza mwebaka nnyo nga mwevuunise naffe twabasalidde amagezi tugenda funa kaloobu manyi kano kaloobu k'omutwe kati abakyala nabba wa amagezi yeebaka nnyo nga yeevuunise tayagala kukwata ku nsujju siigewo kaloobu wonna ku buliri awo weyeevuunika kamusemusemule mu maaso mu nnyindo ajja tewano kyasobola kwevuunika ng'alina okukyuka mwogere ku nsonga ezo tulina obbasalira amagezi yena tugenda kusibawo eminyolo gisiba tugenda kubasalira amagezi gonna agasoboka abaana bano asikaali eyafa eyali abeekola ewaka bannange waliwo nno emboozi gye bakuleetera emboozi neekutuuka mu kibuga naye emboozi ya leero engutte mu kiwato baaba era abamu ku baana bano otyo waabwe yakola ki yafa asikaali yali akuma waki waka nga yaggulira omukulu geeti nga zze nawudde Naalongo agamba nti emyaka 10 nga musajja tadda waka 8 kati ensujju yali agirekedde ani tala akuliridde emyaka n'ensujju neziba oba nesenguka mulina akazisumululako nga bwe naaweza emyaka nga 4 banaaginsumululako sina ansa yakyo kyeddemu saagala kutumanyira ate kyogamba kati abakulu olaba njagala nakuba mulanga bba wange yangula nkola nkadde njagala tewaliwo drone kuleeta akaweta kikyogezaako okukola omanyi mutandisa nnyo tumanyiira abo bakuze oyagala Saalongo embaga okwanjulwako tayinza butakuddamu Saalongo abonyebonye naawe Saalongo nagenza okusiriikirira ennaku zino nabanye emikolo n'embaga nagenza okwetegereza nga Saalongo yangula nkola nkadde tekwaliko drone mbuno ne basalako akaweta tekwaliko bano ababuuza abayingira muki bono obwana waliwo akaana akampi kenda baawo katufukidde oba kaano bakakulu musajja mukulu omwogezi w'oku mikolo n'erinnya lye ndyerabidde tokikola musajja mukulu ogambye ekyo ebyamazima nze omanyi ndi waawiino sirimba oyo musajja mukulu yali azanyira mu kino ekitongo kino ekibiina ky'abazanyi ba Katemba okakasa katoyo emyaka gye gigobagana na gya Ssenkubuge kakati bwe binaaba bwe bityo kale waakirira mukulu oba muto ajje wano abuuze abako nze sifuddeeyo era Saalongo ntwala okukubira omulanga guno bannaye gavumenti simanyi oba enanyamba naye sooka ogambe gavumenti weeyaayo Saalongo wangula nkola nkadde senkwoyo okunsibako ebintu by'obukulu ebyo mugambe tuguddemu sijja bisobola naye saagala mugambe omukazi yali akuze nga tebalina kulya nsujju si kituufu nno nga tuvudde mu lwali abaami mbasaba guno nkuba mulanga omukyala ono we mwasiza wali omwagala situganye wabaawo ebitusobako ewaka omuntu n'akunyiizaamuko naye omuntu olunaku lw'owummuza omukono nga tokyakwata ku nsujju tokyanyeenya luddo abantu bamuzannyira walala kondese abantu b'ekyalo luddo bamuzannyire mu Stenson era asikaali bajja kebera abaana nga si babo
nina mmwe muyambala nnyo ebijoowo egyo abakazi abakuliridde omusajja nadde waka nga abadde eri alaba omugole ali mu kigundi anti kati olaba engeri gyenkuliridde agikwata n'agitunga bweti alinga ya Adonias okitegedde bulungi nnyo ng'ate yabbeeyimukko naye gwe nodda ewaka daba byoyambadde kati olaba engeri gye walaba nga nyambala bubisi kyakumya n'ofunayo akawala akato kati fisaayo obudde kale mu mwezi era ensujju era olabe nti oba ebiryo bikala oba bimera egino gye si kituufu nze mbabuulira omanyi nze waliwo lwentuka ekino ekinsukako ati kino ekyaleero kinnyinze kuba abaana 10 bangi nga si ba muntu naye ate era abaana 10 bangi ekibuuzo kiri nti ye nannyini maka kuba waliwo omusajja be bayita abasajja eŋŋwaŋŋuli emmekete enkwatangabo bali abasajja abaganda nga gyeyo sitayiro z'ekika kati nga n'agayenda ku muntu gakubula nze omusajja nyina omulenzi neyankwanya gyo nga nva mu tawuni ne ŋŋamba kale laba ono ayagala okunzitira amaka ng'ayinza n'okuba nga talina na sitayiro ya kika n'emu wali ziriyo mmeka kubanga oyogedde ku yeekika wali endala zaki ey'ekika ye ekyasinze kuba yejjayo omuziro gwe yeyanjula nti ffe bolaba mu maka muno tweddira ngabi ab'eŋŋonge nabo bajja abengabi tulimu ekyama bagambe weddira gasiya buloolo nja kukyusa awo ŋŋenda kukyusaamu awo kati omusajja aliwawo sitayiro n'agamba nti eyo yeye eŋŋonge otuwulidde nnyabo nti mwebale kujja mwebale kukiika mbuga kati nze waliwo abantu boolaba nga ne bwamala omwaka nga tazze waka nja kumugumiikiriza okusinziira kwaba babiri be nasooka be nalabako nze ndaba abasinga nnyo bw'ogamba saalo wamma omugole tiwagambe mbw abasinga nnyo omuntu gw'osanga n'ogaba banne yali luddawa ng'olina kutuula ofumbe ne bamala omwaka nga tazze waka ng'era oguma ng'okimanyi waanaatuukira ewaka awo ekyo sinze nkyogedde ng'okimanyi waanaatuukira ewaka awo wonna wonna olufakyo batwala mu kkooti ne ku poliisi kumalira biseera ng'ensujju tebalina kye bagamba constitution ya ggwanga bakusasule baba balina okunsasula kubanga omuntu okuba ng'onyiigira waka si kirungi owayika twebuuze mukyalo kyavunanyizibwa omuntu okugoba mukyala w'omukulu mu maka aleetemu omupya si kyabuvunanyizibwa ekyo nkivumirira ebbanga lyonna era abakazi tugenda kwekuŋŋaanyanga nga omusajja bw'ajja ewaka mboza kugoba mukazi nga ffenna abafumbo tuyiikaawo nga tukukuba embooko nedda ffe situgenda kumanyirwa tutyo seba onfumbye emyaka 3 mbuwayenze ku nnabweteme ng'ojja omuleeta embunze enkole ntya tekijja kukola mukwano gojja okudde wammwe n'omuntu wo ogenda kukwata emberengezi ono nye gy'ozisiikira si wano wennyina abaana bange teguggwa mukwano wabula nekirala kye siwagira siwagira abasajja bakyala kwendera mu nju z'abaki atuuka ku levo ng'owulira omusajja oyo osobola omugattako omusajja omulala otuuke n'okuzaalayo abaana nkwegayiridde genda ew'omusajja oyo si mu bubi anti kati watuukira muzaalamu gwe abaana 10 bamanyi nga nange ali mu maka ga Saalongo nga yangula nkola nkadde bakyannemya okuzaala kuba njagala akiwulira ategeere embuno droni njagala naye empeaka bannange simanyi kyakukola naye omanyi obujja buno njagala nnyonnyola ekigambo obujja wala abantu bakitegeere obujja busobola okufiiriza amaka g'omazeemu ebbanga obujja busobola okukozesa ensobi bino byembagamba nyina muwala wange gwe njagala ennyo njagala naye abiwulire kuba alina obujja buki bungi omusajja bw'ayenda n'omanya nti yayenze kyosooka okugira mu bwongo bukugamba nange nyina abankwana bulijjo kimmanyira kirowooza naddibaye kati olaba bw'ogenda okusitula obusungu ono okuba omusajja ono yayenze ogenda obwenze ku maneja Faluuku kati maneja Faluuku oyo ayinza okuba nga naye abaddaye nga talina nnyo gyakutwala kakati n'obigattagatta awo nga teguggwa kati oluusi n'ofuna omukisa nga maneja Faluuku asobola okutwala naye ate abo ku 10 kuliko bameka omukazi nga bakusanze mu maka ga musajja bino biwulirize nnyo omusajja oyo onaamala okulya ensujju emirundi ng'egi ng'agamba ono mutwale wange bakazi bakole ki abasajja bamusangeyo nesijja kuwasa malaaya yendedde mu maka g'omusajja okitegeere abasajja bano babeera basiru nnyo nga tannakwata ku nsujju ekyo buli mukazi andaba kitegeere era byagala okusaba bisabaawo nga ensujju eri awo omuntu agirengera n'agikwata tagikwate omugambe taata akamotoka kankutte akaleete ffe n'omugole tulina ebintu byaffe twasaye ne babituwa ate nze ke nabirabyeko tebikyatugibwako nti owaayo ekyapa kinkutte saagala buyaayi
awo naye omusajja ogola bw'amala okulya ensujju abasinga baddamu ne bategeera bulungi abajjusa ne batandika okuyita naga mukama katonda waki tewaganye banaye wampeeredde kyensujju abasajja bategeera nnyo oluvannyuma lw'okumala onjafalo kwakiyita ku sasi okugyamu esasi kasitama awo atandika okutegeera atandika okulowooza buli kintu kye kati abakyala mulina okuba abeegendereza ti abantu abasinga enjala eba emuluma nga Jesse ayagala kulya kutakole ki kale nolaba gwe oddidde olwokuba omusajja yakoze ensobi emu gwe ogenda okukola ensobi egenda okukusaanyawo n'abaana mu bukule bakole ki omanyi ekitegeeza nga bwenkanawo ne bakugamba nti olwo gwe badde omanyi si ekitaawo bale nno bandi kikugamba nga bakugamba kitaawo ng'asinga ono gw'obadde oyita wandifunamu akamwenyumwenyu ku matama naye manye kugamba nga gwe bakugamba nti kitaawo nga mbutuufu singa weeyinako choice wandigambye nti tanzaala abakyala tuleme kutukyalinga baana baffe ebintu ebyo bambi ku mitima tebibakola ki tebibayisa bulungi ate tebabyerabira kubanga kibeera mu bulamu bwe mpaka lwalikola ki mpaka lwanaafa kati kyagala busungu butukozesa ensobi zigenda kubonyabonya baana baffe batwevumire mu kufa kwaffe agaye mama wange yankola bubi maama yakola bw'ati kikyengezaako okusaba nti obujja muyiga obukola ki obukontrolinga obujja butukozeseza ensobi nnyingi mu bufumbo omusajja bwawasanga naawe ogamba nange nyina ofuna abanzijamu esasi mukwana abakujjamu esasi ojja wuunzika nga bakusinze okutegeera kuba abasajja abo nga baagala ensujju batusinga okutegeera omusajja ayiiyayiiyaawo ebigambo nagamba obugambo bw'otawulirangako nga bukyayogera kyoyagala okuwulira naye nga byonna bikugamba lwa kintu eki kakati mubeere beegendereza sikiwagira nkivumirira kibi kubanga ate abakyala bayingirira amaka g'abaana ng'okimanyi oli musajja mufumbo nakwana n'okkiriza anti kisinziira waliwo omusajja ajja okukwana nga mufumbo naye ng'omusajja eka tebakyamuwa nsujju nga yasigaza linnya nti mufumbo kati lwaki tafuna abamuwa ensujju nawe obawagira siwagira muntu yenna mba munne ensujju kabe musajja siwagira musajja atakwata ku constitution n'okomawo waka newe baka mpaka ku makya oli musiru wowasizaaki wandisigadde mu baalejjalejja nga lwoyagadde lwofuna ate bayizawe kankunyumize si abantu bonna mu nsi tulina kubeera bafumbo kyoba olaba nyina lwemba njogedde osanga omuntu nga ku bantu 100 yakomenti nze nanvuma kiva ku ki nti ku mirembe gyonna waliwo abalina okuba abasanyusa b'ekibuga kati bino ebigambo lero kambeere kiriya si bigamba abasanyusa ba kibuga mbigamba abo balina abeesunga akagambo nti mukwomuki mukwomusajja asi owulira otya nga oyogera akagambo ako tekakuwuliza bulungi buli mukazi yenna ayagala okuba omufumbo jasinze ebbanga okuŋŋamba obugambe nti gwe mukyala wange nze kimmala ebirala byonna abitwala ebirala byonna abikole ki oyo nobati muveeko aye nasaba ne nobati mufumbo mumanyi okitegeera nze ebbanga empeta asooka ngula engula empya kati eri engula enkadde yaweddeko njagala ngula engula empya twateesa empeta ku myaka 4 mu emeka mu 5 bamulamu bana bayingirira famire entalo za famire boga kubanga mu lutalo lwa Samona luno mulamu yawaabye omusango nga bamukubye empi nalongo naye nze era nange bamulamu abamanyira mbanja bakuba wangi mama sinza fumbirwa nju yonna naye waliwo ne muganda w'omuntu naye w'omulabira nga asaanye okubaako kya complain abaana 10 obamanyi nga bonna sibaffe sibakuweemu sibakika muzaala babiri ne babalema okulabirira you know how they called 10 people njogenda mu luzungu don't you make a problem oluzungu wakedde nalwo naye ogenda kuleeta obuzibu wano goma kiraita abaana 10 nga sibabo awo n'oba mulamu olwana anti kati emanyi abantu banja tubakotinge bulungi mulamu w'omuntu oyo aba muntu mukulu ekibuuzo kiri nti asula wuwo bwaba tasula wuwo kiki ekibaviiriddeko obutakkanya si kyangu nno okuyomba na muntu gw'olagiriza bulagiriza nga akuli waki ate ekyalawo kya kyenyina obbasaba mulina okubaako bye mwesonyiwa si buli kintu mbw ekikuyise mu maaso mbw'olina okidisikaasingako oba okiyombera omuntu nno omukyalo omufumbo ekimufuula obufumbo kinene alina okubaako bye yeerekereza kati nze sirina mulamu wange ayinza kunsiikuula mmeme ne muddamu ekigambo esooka sirina na bangi nze balamu bange batono nnyo ebyaddala balinga omu babiri si bangi nnyo si bangi ate ekirala nabajja mu bulamu bwange ne mbafuula nga baganda bange lwaki tibakula n'omwami wange kitegeeza bamu ku mikwano gye girina otandikirwako so lwaki mbagatta ate mu ntalo nti ate mbunno yankoze kino kyesobola kwesonyiwa kiki ate wabanga omwami yabagasseemu nga balina omulwanirako anti kisinziira bw'oba ozadde abaana 10 nga si ba musajja mbutuufu nedda sirina kyakuwolereza ndeka ekika kyonna kijja nedda oba bakugoba bakugobe ekino kyo kinenemu omwana tawerekeka
ate bonna abo abasinga zira bange bwafigitinga nga abaana badda ku ssomero sikiwagira ekyo owayinga twagala omaliriza tusooke tumaliriza ensonga za Nalongo zino abakyala Nalongo waba alina abaana 10 nga si ba musajja ab'ebintu by'omusajja asooka addeko wabbali bamuwe ku mugabo ogwo ogw'okulwa waka naye olw'okuba nti yayendera mu nnyumba y'omusajja n'ate nayenda ennyenda ey'okutyoboola omanyi bayizayo abantu bonna ebintu bitusobako nsobola okukeera ku makya nze nkati newerako ekizampo nsobola okukeera ku makya nga Salongo yanyiizizza nga nyina abantu tubenyumyanyumya nabo naye saagala nabbanga amanye nti waliwo omuntu eyankubidde essimu wali mu kunyiiga saagala amanye nti waliwo omulenzi eyankubidde essimu nampaana yadde nti Nalongo olabika bulungi olw'ensonga omulenzi oyo tagenda kumpasa ekyokubiri tayinza kukeera ku makya nga owuniza obulamu bwange n'abaana bange nga taata waabwe biba bigambo kyova laba bayita anko okitegeera kati nze omwana wange tagenda kuyita abantu abo anko no nedda okitegeera so bw'otuukira okwenda ku muntu n'akusanyusa n'omuzaalamu n'abaana 10 mu nnyumba ya munno oba osaana emboko 10 oba osaana entandalo ya buchamani gye yagambye kati ye Kasawuli omwa magezi singa tumaliriza Salongo Kasawuli Haji afuneyo ku bintu bya bugaga bibalina afuneko bw'aba alina kyayinza omuwaayo amuddizeeyo ng'omuntu gwe yabeerako naye mu mbeera y'obwavu gamba ng'omaama w'abaana ate nga 10 muŋŋambye si ba musajja kale nga gwe yawasaako anti kyovula bagambye abeeko kyamuwa olw'okulwa ennyo naye n'amuzaalira abaana abatali babe Nalongo yagambye Salongo yawambalanga sikaati ye nga balina anti era amusasudde ng'egye babonaabona ennyo kwe kumuzaalira abaana 10 ew'omusajja omulala kitegeeza Salongo yeetaaga okukeberebwa tumanye oba anti nange kati nazo ofuna confusion tumanye oba ensujju yagizira buzizi ng'omukazi kwe kwerwanako ng'ate buli lwagendayo eri bamwokya oba nga Salongo yennyini yeetaaga kuwa maanyi ga kisajja ajje tumuwe magejjo ajje tumuwe magejjo kino ekyo kinene kyetaaga okunoonyerezaako magejjo asobola okuyambako omuntu abadde nga bw'omanyi eminyolo giyinza okuba nga ekisomero kigira nekirebera mu munyolo muli kale bwetwe tubadde olunaku olwaleero bannange bayize Donasi yagamba atya Doniasi yannamusibako tuli mu bufumbo babiri era Salongo ayinza okumunzizaako ssaawa yonna naye nja kuba omuntu nga sina kyamukolera omwana nga oyo nyina omubuulirira webale kuyamba Donasi lwakuba eggwanga linda alika omwana ajja kukuvuma niye abagamba mbu talina kunvuma oba bwanvuma ndiyeezo mbuno waliwo yaŋŋambye naye Nalongo eba yeesiza eki ku Donasi ajja muddira ku TikTok anti njagala abantu bategeere nti mukuwa omusajja nyina amasannyalaze waliwo ebintu nga mukama agaba bigabe ate onaafuka manya nti abasajja abo muntu nga mmotoka yemukonye bakugamba emmotoka etomedde omusajja nti ye bambi naye ojja kukitegeera ekijulisengoko amazzi nga tefuka kyembadde nerabidde Gulunedi bamukutte ng'asiita ebigere lwa mukwano mukazi yamukyaye n'agenda ku bikomera Gulunedi abadde yawasa abadde naye omukazi we kati bagenze ogira musanze esebuku ng'ali ku kikomera asiita ebigere anti kati olina osooka okunoonyeza information ebbiri nga za njawulo ayinza okuba omuwala oyo yabadde amusaamu ssente mu vidiyo ze mu nnyimba manyi abantu babeera nabo lwa bintu bingi nze wange nabeera naye lwa buddugavu na sitayiro z'ewaabwe kati waliwo n'abeera n'omuntu ng'amuyina rewind akatambiro katandike buto owuwo wakola otya muyina lwakuba muddugavu ng'ate ne sitayiro z'ewaabwe kiriya ez'ekikaya ziyiwawo zonna manaja Faruku mugole muleke tomutabula kati Gulunedi ayinza okuba ku bintu bibiri kuliko kimu eiza ng'omukyalo oyo amuyambako ku biruzi ze tannaba kutuuka mu myaka gisiita bigere ekisooka alinamu akannyake ekirala kyali mwana muto alinamu erinnya lyettereza olulimi anyway kale kyogere nga gwe bw'oyagala okyogera bw'okyogedde otya njagala kati mu luzungu bagamba nti mukuwa omusajja nze njogere the wife man is talking awo nimbye the man's wife is talking someone whose wife I'm the one speaking don't mix bigambo byo Nalongo sabula shonje n'olw'ensonga eyo ayinza okuba nga kweyo ebiri manyi nalinako mukwano gwange alina omulenzi amupangisiza ennyumba bwe bafunamu obutakkanya n'amuleka mu nnyumba eyo kyamuyisa bubi yali takola kati ng'ate alaba waneeno omulenzi abadde amuwasa n'asasula ennyumba mu budde kajja kusobola okusanga omuntu ng'akaabira kirala nga golooza akaabira mukwano kumba akaabira bino by'obadde omukola ki by'obadde omuwa egyo emyaka ye kyali mito nnyo okuba nga agenda kubikomerako n'asiitasiita obugere bajja mukuba bwere bamukutte ne bamugjamu engato bamuyita mubbi baamusibye ekyokusiba sikyagala baamusibiddewa agenda mutaasa naye abo tubayambanga neggwanga lyaffe wefudde Yesu mu Uganda muno nedda siri Yesu naye oyo mwana muto ekkomera kiba kisiranga
kale muwa amagezi ate y'omu ku bavubuka ba ghetto abalwanye n'obulamu ekituufu You know? Masaka yajja na y'omu ku bavubuka abalwanye n'obulamu ate ne kabeera kaana kampisa ajja kunzita nga njogedde Grenade kyajja nakyo e Kampala yajja naki manager Faruku anaabigamba abimanyi abimanyi ate manager Faruku yali wa kamiliyoni ebiseera ebyo era ogenda e Kamyanya alina akayumba ke yazimba awo bwamanaja abuluddemu naye kale ngeri gyali mugole tajja biŋŋamba ojja kunyumiza ne tuli ku kamera ojja kunyumiza ne tuli amagezi go wa Grenade n'abavubuka basiika omwana oyo abadde mwana wa mpisa kyenjagala omujjukiza mujjukiza nti teri muntu ng'ebyobugagga bye babala nga babala mukazi teri musajja gwe walako bya bugagga nga Ssaalongo wange bagamba mugagga nnyo alina n'omukazi oli Naalongo omumpi mukwano mu byobugagga bye siriimu omusajja bamubalako mataka gaguze bamubalako mayumba gazimbye na famire bwagisobodde gikuumira mu kitiibwa kati bw'obanga gwewaddeyo kusiita bigere taata omulembe gugenda kuyitako ate ensi buli lwekuleka n'abaganda bakwegaana lwana nnyo otambule naki otambule naye bw'aba yakunyiigidde tuule waka osaba ate osiibe Mukama mwenkanya bw'aba abadde muntu mulungi mu bulamu bwe era ajja kukola ki ajja kudda abantu abamu Mukama baba batuwoonya nga tufe tuwana kubaza mu buki mu bulamu ate abadde mwana mulungi nsaba bamukutte basooke bawulirize ensonga zibaleke bambika kuba kisiraani kyakomera kirungi ensonga z'olulimi si mwangu olulimi lukola lutya ayogera nnyo ekyo mbadde sikimanyi mbadde ŋŋamba nti gamba omugulu tubadde ebigambo ebisembayo baita abantu bajje ku kivulu batuwagire tukyakifuushinga paka nga kiwedde ennaku z'omwezi nga 3 ogw'omukaaga muk'omusajja ndi ku Tavani Woods n'abasenga ne bakojja mujje tumanye enkwata y'amaka mujje tulabe kuba abantu abasinga mulowooza mbu obufumbo okuguma kisenge omusajja ajja kufuluma ekisenge ekyo nga buli kintu okimuwadde naye ng'omukutte buki bubi ng'olowooza nti bagamba nti alina akawala olina kuyombawo olutalo bwe bakugamba nti yazadde omwana n'osiba omutaafu mwaka mulamba omumya ensujju olwo omusindikiriza okuzaala abaki abalala so mujje tumanye bwe twenywereza mu maka gaffe kubanza essanyu lyange ng'abaana mubazaala ate ne mubakuza teri agenda kwagala baana bo kusinga gwe maama waabwe kale mbalinze nga 3 njakkeerako ssaawa 10 nja kuba ndi awo mujje n'ebizibu byammwe kapapula manager Faruku ajja kuba birisiivinga awo ku mulyango nga ndi wali mbitiibwa n'omwami wange tusobola kwongerako kirala atakumira mpeera bankumire assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh